Lino ly'eddwaliro lya gavumenti Limagala Health Center 3 erisangibwa mu ggombolola y'Ettamu mu munisipaali y'Emityana. Eddwaliro lino lijjanjaba abalwadde abasoba mu 1,000 buli mwezi okuli abava mu bitundu ebya munisipaali y'Emityana eby'enjawulo ssaako n'ebweru waalyo. Kyokka olw'omuwendo n'omujjuzo gw'abantu ebikozesebwa wesanga nga tebimala yadde ssaako n'omuwendo gw'abasawo abatono. Eddagala tetulifuna nga bwe tulina ddifuna. Erimu batusindika abasawo batuwandiikira ne tugenda tuligula. Naye oluusi weesanga nga tolinaamu kasente nga obulwadde bukola ki? Tukubira gavumenti omunaana esobole otuweereza ku ddagala eryo. Naddala eriyamba abantu aba wansi litandikirwako nga Panado, Coartem. Ekyensaba gavumenti etwongeremu mu malwaliro ga gavumenti eddagala. Bagala ne bagamba nti batuweereza eddagala lituuse naye ffe ng'abalwadde nga tetuliraba. Eddagala liragawo ate nga bagamba lituuka. Tetufuna ddagala ng'abalwadde. Gavumenti senga etuyamba n'ereeta ebikozesebwa mu butuufu era mu budde bwabyo, nsuubira kubanga abasawo ku ddwaliro babaako, naye ekifuula abasawo kuba abanafu obutakola ku ddwaliro ebikozesebwa ebiseera eby'omu butakola ki butabeerako. Akulira eddwaliro lino Nathan Ntambi atubuulidde nti bafuna okusoomooza okw'amaanyi okubalemesa okuwa obuweereza obulungi eri abantu. Agamba bafuna abantu abali eyo mu 1,000 omwezi. Era nga tufuna abalwadde abali wakati wa 1,300 OPD n'1,500 omwezi. Ekyo nga sigaseeko bano abakyala bajja okunywa eddagala. Tunuulidde bano abajja obuzibu abalina endwadde eza bulijjo, bifuba, ssenyiga, musujja, gwe muwendo gw'abalwadde gwe tufuna ogwo. Ono ayongerako nti beetaaga gavumenti ebadduukirire okusobola okutereeza embeera, gamba ng'okubazimbira ebizimbe ebipya, ebyuma ssaako n'okubongera abasawo. Mpozzi okusoomoozebwa kwe tusinga okufuna wano okubeera nti ebizimbe byaffe bikadde ate ne space temala. Mpozzi n'ekirala kyo ky'okubeera nti abasawo okusinziira ku new structure eyafuluma Health Center 3 ngaffe bwe tuli Magala olina okuba n'abasawo abakozi abawera 55. N'essaawa zino tuli abakozi 15. Bo abakulembeze eddwaliro lino mu kitundu mwe lisangibwa bategeezezza nga bwe waliwo enteekateeka ez'okuzimba n'okugaziya abantu we bafunira obujjanjabi, kale ng'essaawa yonna kino kitandikibwako. Okusinziira ku balwadde be tulisiivinga, ndabye nga tulisiivinga abalwadde bangi. Yes, bafuna obujjanjabi naye nga twetaagawo ku bizimbe. Twafunye omukisa nti Ssaabasajja Kabaka yatukkiriza okutuwa ekyapa ku ddwaliro lyaffe wano ery'Emagala, era ne gavumenti yeetegese nti mangu ddala nga twakakwata ekyapa ekyo kye twamaze okusasula nga ffe abatamu division, ate bagenda tuzimbirawo maternity ennungi ate era n'ekifo okwongera okukigaziya kibeere kya mulimu. Ensonga y'ebyobulamu nkulu nnyo, kale ng'eddwaliro lino lyetaaga obuyambi obw'amangu.